bantu mwe tujja bacaawa tubacaaya ate tuli bacaawa nze mbacaayi siriyagala yadde wa kibiina kyammwe tuli bateeka nze ndibateeka ng'omuntu omu kubanga bye mutuyisizaamu temumanyi amaziga ge tukaabye temugamanyi tutambudde lwakuba mmwe muli baana b'abanene muli banene tuli eri tubeera eri teri atumanyi natambulanga namanyi neganzigwamu natuuka nengwa nekukubo nenga noono simanyi wa wakutandikira nga newodde wano bakulaga nti bakiriko naye nabo obalaba tebamanyi wa wakolaki wakutandika so twebaza Katonda nti ekirungi kyabyamassebudde Yesu olaba amaziga g'abantu abantu bakabya amaziga bantu mwani ali basonyiwa bantu mwe ani ali basonyiwa naye Mukama byonna abiraba era nga tukyali ku nsonga y'emu eyo ne Honorable Goreti naye avuddemu omwasi. Bannayuganda ffenna ndowooza ke kaseera tutandika okufukamira tusabire eggwanga lyaffe Uganda n'okutandika okutunuulira eggwanga lino ffenna tumanye nti buli omu alinako obuvunaanyizibwa oba teriri eritusuubula. Saawa eno bw'otunuulira ebitambula mu kiwamba bantu obumenyi bw'amateeka kyewuunyisa okubanga embeera etambula naye nga ffenna tulinga abalowooza nti biri nnomo. Mwana atu abalina obuyinza ne bagamba tugenda bagolola ettumba tugenda kukola ki kubagolola ettumba n'atamanya nti amateeka gaamuweebwa okusobola okugolola ettumba ng'aligololera mu mateeka singa libaawo. Ensonga eno eyakiwamba bantu baganda bange ey'okukwata abantu mu ngeri emenya amateeka tegenda kutwala ggwanga lyaffe Uganda mu maaso. Obukulembeze tubutyobodde mu biro bibiri amateeka gajja mu palamenti ye11 palamenti ye11 twesabire amateeka agajja mu palamenti n'olireeta ku lwokubiri UPDF amendment bill ku lwokusatu n'ogaba buli alina oditeesa akajja aliteeseko ku lwokuna njagala liyite n'okola ne deployment ku palamenti. Gana amateeka agayisibwa mu palamenti ng'eryali ery'emmwanyi abantu ne bakubibwa emiggo ne bamenyebwa. Bannange nsaba okubategeeza wano we tutuuse embeera bagiyita mpawo atalikaaba oba oli NRM oba oli wa NUP kyonna ekibiina ky'owagira njagala okubategeeza ffenna tuvumirira obumenyi bw'amateeka naye ate ennamusa etuuka ku nnyooge ng'ate yali badde akuuma abantu yakozesa effujjo okulaba ng'amalako bannansi emirembe. Bannange tetugamba nti abantu tebazza misango omuntu asobola okuzza omusango naye amateeka semateeka eri very clear ku butya bw'okwata omuzi w'emisango. Identify yourself nti nze gundi nziza okukwata Namugga era abeewamwe bamanye nti tukututte wano naye embeera eno etambula kati mbutu otegekera kalulu ka 2026 mugenda kukulembera baki abantu baweddemu essuubi abantu balaba obukulembeze ng'obutakyalina makulu buli omu abuuza abaka ba palamenti tuli kuki abaka ba palamenti muli kuki nga bawamba abantu teryanyega baneesula okuba nti tetunyega naye nsaba nga mukulu Museveni ne banno nsaba okutegeeza abakulembeze abalina obuyinza bannange kino kisusse obukulembeze gwe okuteeka akalulu ka 2026 nga tetukyasobola abantu bakyalina ssuubi mu bukulembeze tumenyekera bwereere. Sawa z'omulimu primary zammwe ez'NRM kituufu mukola byonna bye mukola naye kulwani. Bannange nsaba ffenna buli omu atandika okulowooza ku ggwanga naye ekyenjawulo mu ngeri enjawulo ffe abalina obuyinza bannange obuyinza tubukozesezza bubi mukulu Museveni bino tubyogera n'obulumi. Gwe wennyini wabadde oyogerako eri high command n'ogamba nti we mwali mugenda mu nsiko babayitanga ba vagabond naye mwe ba vagabond mwavuddemu ba freedom fighter n'osaba abavubuka this generation erabire ku mmwe kati bino ebiriwo bye tuba tulabirako bano taata boyita bahuligani obasindise mu mbeera ebafuula ekitagasa mu ggwanga lyabwe. Bahuligani tebalina mirimu bahuligani bagoba obusosoze mu nsi yaabwe bahuligani bakugamba obuli bw'enguzi buyitiridde naye nga akalulu ko abasajja beteefuteefu ndowooza okubanga tutuuka mu kalulu ng'abaana bonna bamazeewo era ekintu ekyo nga bategeezezza nti kirabika ye pulaani eriwo nti babe nga batujjako okumulamwa gwe tubaddeko gwa protest vote ng'abaana abasinga naddala ab'ekiwago abasobola okuvaayo
ne babanga boogera bateekayo eddoboozi nga bonna bali mu makomera. Nga tuvuddeko eyo atuddeko ku nsonga eza Nambi ne Nalukoola. Yes, ono avuddeyo kubanga analyzinga ensonga katumuwulize bulungi. Nabagamba timugenda mu kooti. Farida Nambi ono eyawawaabira akakiiko k'ebyokulonda ne Nalukoola ngo bamubaakalu. Olwaleero babadde mu kooti nga jjo abajulizi ba Nambi mulabi bye bayogedde. Owa Boda Rubyanza byayogedde leero n'abalala jjo bye bayogedde. Leero Eliasu Luyimbazi Nalukoola yabadde mu kaguli leero bamubuuza ebibuuzo. Ne bamubuuza ye n'avaawo mangu. Kikwewuunyisa owa NRM Farida Nambi akomplainize n'agamba looya we amuliddemu olukwe n'abuuza Nalukoola ebibuuzo bitono. Naye ate balooya ba Nalukoola ba Fred Musisi babuuza ne Farida Nambi olunaku lulamba. Ye mwenyini yeegera balooya bambuuza nagatunula kaliculeeta n'okusimu yali tayina maanyi ago. Naye at the beginning twakugamba faba NRM banno togenda mu kooti. Lwaki? Kubanga tosobola kugenda mu kooti ogambe ngu Nalukoola yawa ebyokwerinda esente n'abagulirira bamukube afune sympathy vote. Lwaki sigwe gwe baakuba ofune sympathy vote? N'ekyokubiri weesingisiza omusango ogamba otangula oyawo abuuza ebibuuzo byasobola kubuuza Nalukoola. Bw'eba ekibiina kyakuwa ssente n'otazikozesa n'oyagala ofise balance, kati ssaawa zino ekikutwala mu kooti kubuzaabuza. Twabagamba na bw'ogenda agenda mu kooti ogenda kuswalirayo, automatically oli mu kuswalirayo. Oswasi ekibiina kiswadde sekuritalieti ya NRM ekola ki? Okitegeera? Kubanga Nalukoola kugereda akagero n'agamba ngu Farida Nambi alinga mu omubbe yabba engoma. Saawa zinanoonya wagikubira wabuze. Tagikubire mu toilet. Tagikubire wa. Titayina kyakijage. Kubanga ogenda agikubira wona bagenda kuwulira. Mwe mwazanyira mu kalulu k'ekawempe. Kiriza nga bwe wagamba ngu waliwo abaja mu kalulu baagala kufuna bwa RDC. Genda bakuba bwa RDC. Omusajja mumuleka akole emyezi egisigaddeyo odde mu kalulu akaddala. Ekitegi ate kati koodi mwagitegedde yogera n'ebyo byokwerinda bakusabule bakuwa kalulu. Bwe babwe mugamba kyekituufu. Kati ssaawa zino owulira otya sisita wange? Ffe tubagamba ebituufu. Okitegedde? Keera genda mu kooti ogambe nti omusango gugyemu sikyagulina mu interest. Nalukoola ajja kusanyuwa. Nteesa yange. Munnange bagamba nti embuulirire tefa yonna. Avuddeyo n'amuwa amagezi. Era mugambye nti wabadde amaliriza mugambye nti wukola ekyo Honorable Nalukoola Luyimbazi
ajja kusonyiwa. Nga tuvuddeko era nga tweyongerayo mu mawulire agagenda mu maaso neno mu ggwanga Uganda. Yes, omwana agambye nti ke kaseera okwerwanako oba kyekyo nakyemalira ajja kubanga atukolako bubi nnyo naye twerwaneko tutya. Ekyokuwamba baganda baffe Museveni tekigenda kukolera n'owa mutwe mumuwambye n'ekyo mulina omumanya buli ebyemukola byonna ensi ebalaba asirafu security ndidde ensi ebalaba simanyi oba bakitegeera naye kyemanyi babiwulira era olunaku lulituuka munnange nabo oluusi nga bakaaba amaziga abalala ge bakaabye bo bayinza obutakaaba naye abazzukulu baabwe nga bo generation yaabwe eweddeko oba oliawo balisasulira ebikolobero bibakoze abantu. Tweyongerayo era n'okutunuulira ebigenda mu maaso neno ddala abo abatakkiriza mu ideologies zaabwe babateeka emabega w'emitayimbwa. Mumanyi buli nnyo ekigenda mu maaso mu saidi z'eba mu bitundu by'e Masaka essaawa ya kati nti abaana bonna bavaawo ne bakwatibwa aba NUP naddala abakkiriza mu nkyukakyuka. Mumanyi ensonga lwaki abakwata era mumanyi nani ali emabega oba mumanyi nani ali ate mu mpango guno okulaba nga abaana bonna ba NUP bavaayo ne bakwatibwa mu bendobendo eri Masaka olw'okuba nti bavaayo okulezinga amalobozi gaabwe kwebyo ebikyamu ebivaayo ate ne bibakolebwako. So nga twolekera ng'ebula emyezi mitono nnyo tutuuke kalulu aka bonna. Mwami Museveni saako n'akabinja ke ebbanga lyonna babadde nga bavaayo nga bakola ebikolwa ebifanaganako nga kati essaawa ya kati ebiriwo. Mu ngeri y'okuteeka mu bannayuganda akatengo singa naddala mu kuteeka mu bannayuganda akatengo naddala abo bali committed ku kulaba nga bateekawo enkyukakyuka. Guno si gwe mundi ogusoose. Ebikolwa ebyokuwamba, ebikolwa ebyokusiba, ebyokutegola ebyokukola ki si gwe mundi ogusoose era byonna essaawa ya kati Museveni byagenda maaso n'okukola si bipya nnyo. Ekyo mbabuulira si bipya nnyo essaawa ya kati Museveni kyagenda maaso n'okukola si bipya kubanga tewaliwo Museveni kirina kimu kipya kyagenda kuvaayo kukola nga takikolangako. Ekyo kyo mukiize mu kigaane. Bwe kuba kutta bannayuganda bangi abasse ababadde bayanira enkyukakyuka. The likes of Frank Senteza, the likes of Rita Nabukenya, the likes of Danny Cheyune n'abalala bangi nnyo abadde nga abatta. So ekyokutta essaawa ya kati naddala abatakkiriza nnyo nakyo tekyakola mawulire mufe bannayuganda abali ku mulamwa abakyagenda mu maaso oba akyabayanira enkyukakyuka. Okitegeera ekya Museveni okuvaayo okutta ba opponents be tekikyakola nnyo mawulire olw'ensonga ali used ebbanga lyonna abadde nga ajja akikola ekyokutta bannayuganda naddala ba opponents be. Ekyokubuzaawo bannayuganda this is not the first time Museveni ng'akikola. Nti buli otubadde nga tusemberera akalulu bangi nnyo abadde nga bajja babuzibwawo newankubadde nti okuva Kyagulanyi Ssentamu bwe yajja kyeyolese nnyo oba kivuddeyo mu lwatu nti ensi etegedde nti ensi egenza okutegeera nti kitufu abantu babadde babuzibwawo babadde nga babuzibwawo n'olw'okuba nti bannayuganda Bobi Wine nga tennabakujja tebafuna mukisa ku exposinga bikolwa ebyo naye nga n'ebyokubuuzawo saako n'okutta era even before Bobi Wine nga tennabakujja era Museveni yalinga agenda mu maaso olw'ensonga nti yemu ku strategy gy'akozesa okuteeka fear mu bannayuganda naddala abo abatakirigizanya mu bikolwa byavaayo okukola. Okategeera yemu kamu ku bukodyo bw'akozesa naddala bwe tuba nga twolekera akalulu kubanga bwakwata bakwala n'abateeka mu makomera abalala bafuna fear ne bagamba olaba gundi amutaddeyo mu kkomera nono olaba amutaddeyo mu kkomera ffe tukatusoke tuggyemu omuliro. Bwakwata natayo basse mmwe abalala ne muba muvudde ku mulamwa. Bwakwata n'abuuzawo baabuzizaawo nammwe abalala nga muva ku mulamwa. Essaawa ya kakati kyagenda mu maaso n'okukola. Mu bufunze Museveni ayagala gezaako kututamya oyagala kututamya kiki kyetugezaako kuyana essaawa ya kakati. Munnayuganda essaawa kati ali mugezaako kuyayanira enkyukakyuka mu Uganda. Munnayuganda ayagala gezaako kulaba nga tisti eggwanga libeera eggwanga eryeyagaza nga buli muntu asobola okuva n'afuna services nga bw'ateekeddwa okuzifuna. Essaawa ya kati buli munnayuganda agezaako okulwana okulaba nga amalwaliro amalungi gajja okulaba nga enguudo ennungi nga zijja okulaba nga amasomero amalungi nga gajja. Okitegeera naye ate n'abaana abali mu buyinza abalemeddwa okuvaayo okukola ebintu ebyo bagamba tuteekeddwa okubeerawo bo balaba kye bakoze kirungi nnyo era balaba bye bakoze byebyo. Okitegeera bo balaba nti bateekeddwa okubeerawo olw'ebirungi ebingi nnyo bye bavuddeyo ne bakola naye nga naffe bannayuganda tugamba temulina kye muvuddeyo kukola
kakati Museveni n'akabinja ke balwana kulaba nga beremeza mbuyinza bo balaba bakoledde bannayuganda bingi era birungi kyokka ffe bannayuganda tutyagezaako okuyaayana tuli mu kwayuuya tuli mu kuboyana n'okuba nga tetufuna services zetuteekeddwa kuvaayo kufuna so bannayuganda bangi nnyo mumenyesa emitima ekyo kyo nkikakasa bannayuganda bangi nnyo mumenyesa emitima naye essaawa yakati singa tugezaako ne tusalendinga singa essaawa yakati tugezaako ne tuwanika kitegeeza nakyemalira aba agenda kuba atuwangudde essaawa yakati enteekate kuba essaawa yakati ebikola ne bagezaako kugenda okukola bigezaako kutunyigiriza saako n'okutukola ki saako n'okutujja ku mulamwa bulunaku olukya bafumba omutwe bunaku olukya bali mu kutema pulaani butye bagenda okujjawo Kyagulanyi Ssentamu butye bagenda okutamya bannayuganda struggle butye bagenda okuwera ekibiina kya National Unity Platform nga baguvaayo nga badikirayinga nti kibiina kyabayeekera byonna weebiri okategeera byonna weebiri naye gwe munnayuganda njagala ompulirize envangayo nenjogera ebigambo bino wammanga nti enzikiza ekwata nnyo ng'obudde bunaatera okukya okategeera enzikiza ekwata nnyo ng'obudde bunaatera okukya buli bw'olaba omuntu ng'amaanyi geeyongedde manya agenda kumaliriza buli bw'olaba omuntu nga amaanyi oba peesi gy'abadde atambulirako nga ayongeddemu peesi kirigizanya nange nti abeera atuuka ku finishing line mugende mu athletics mutunule mu athletics abaddusi b'emisinde nti oli ayinza okuba nga adduka nga badduka bonna nga bali ku peesi y'emu then bwe baba nga banatera okutuuka ku finishing line bongezaamu ku sipiidi olumala okutuuka kaguwa buli kimu kiba kiwedde aba takyasobola essuubi nti agenda kuddamu akompitinga ezo competition zabaddemu ekyo aba akimaze ng'amaze okutuuka kugaguwa essaawa yakati Museveni ebikolwa byonna byagezaako okukola ebiri hash ebiri brutal against the oppressed Ugandans byonna ke kamu ku kabonero kakulaga nti abasajja olwedde bagenze bino bagezaako okukola bali mugezaako kuwadawadanga bali mugezaako kuba mulambo mpisa balawo bagunadde engulu okitegera Museveni ne mutabani we kibagenda mu maaso n'okukola balinga nga abagezaako okuba omulambo empiso balawo bagunadde engulu balinga nga abagezaako okusaba oluwanga obulamu balawo basobola okubaako kye bafuna kubanga mu buli ngeri yonna essaawa yakati state eggwanga Uganda gye lirimu tebalina kintu na kimu kye basobola kuvaayo kuza mu nnomo ekyo mukigirize mukigaane essaawa yakati ku bintu byonna ebigenda maaso mu ggwanga lyaffe erya Uganda tewaliwo kintu na kimu kye bayinza kuvaayo okukola kulaba nga eggwanga lidda mu nnomo bakimanyi ne bakola batya bannayuganda tebasobola kuvaayo kubazikiza okitegeera so bino ebyokuvayo ne bakwata bano ne babateeka mu makomera bino ebyokuvayo bano ne babateekako ebisango bwe giti bino ne bakola bannakyemalira byonna babadde nga bajja babikola naye ati the end babadde nga bafundikira nga bavudde mu buyinza bwe kiba nga Robert Mugabe yakwatako ne region namba nga bwolaba Eastern region n'abateekerawo obutwa mu mazzi olw'okuba baali tebakkirigizanya mu ideologies ze olw'okuba baali tebakkirigizanya mu ebyo byakola still era teyawangula bantu abo newankubadde abangi baafa abangi bazontoka abangi baziba amaaso n'abasinga obungi ne bafundikira nga bali ku street za South Africa still Robert Mugabe teyasobola kuwangula bannansi okategeera still era Mugabe teyasobola kuwangula bannansi gwe munnayuganda wenna bw'obanga oweddemu amaanyi ku ssaawa yakati ku bikolobero Museveni ne mutabani we bagenda maaso n'okukola kitegeeza obadde tomanyi kiki ky'olwanirira ebbanga lyonna okategeera kitegeeza obadde tomanyi kiki ky'olwanirira ebbanga lyonna bwe kiba nga essaawa yakakati nga mulaba nga tulaba gye tugenda tulabayo nga tutandise okuwunyiriza ku Uganda empya nga tutandise okulaba Uganda nga tutandise okulaba wowe tugenda kakati gwe bino ebikolwa bino Museveni bisaawa yakati byagenda maaso okukola essaawa yakakati ebyo byagenda maaso mukola ayagala gezaako kudayivatinga kujja ku mulamwa nakutamya kiki ky'obadde olwanidde okumala emyaka 5 mujjukire okuva 2021 tubadde tugezaako okulwanirira enkyukakyuka okategeera tubadde mu process nga tulwanirira nkyukakyuka so kati Museveni alaba tunaatera okutuuka ku finishing line tunaatera okutuuka ku kaguwa
naye agamba abasajja bandese bampiseeko bampisizaako eggaali sikyasobola kubagoba kubakwata kati ayogedde point nti munnange essaawa ya kakati balinga abakola ebintu by'okwetaasa tebalina kye basobola ekirala okuzza ebintu oba okuzza ebintu mu nnomo ebintu byonna byabasuukako kati ebintu babikola oyinza okugamba oba byangadde bangalye oba kifiiriza oba njogere ki kubanga essaawa ya kakati wokolerako kino nga bakunona ne bavaayo ne beewaana ndowooza babikola mu kutiisatiisa nga bainstiringa fiya mu bantu tebatutte gundi nange wenayogera kino enkya bantwala naye ekyebuuzibwa Edibuto yali ayogedde ki takola live nti oba bamusanze ku live n'ebigambo bye yayogedde musajja wattu naye lwakuba nti bamanyi nti yabeera ku kido ekya president bagamba oyo kati mujjeko bali abasatu already baali babatwala dda wotunulira abaana abali mu makomera bamazeeyo emyaka n'emyaka gye bali Bobby Yang abaana gye bali ate abo bwana bonna betwogerako abaana ab'enkyukakyuka abaamalira baali basalawo so ndowooza era nga babagambye nti bagezaako kubanga bajjawo abo bonna tugende kutuuka mu kalulu nga teri asitula ddoboozi webali kubanga wekumidde ku mukutu tukwerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell osharinga olikinge ebisigadde tukomawo nabyo tuvaawo